من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ekituufu buba bulyaza amaanyi obunene okutandika ebigambo byaffe eby'ekitiibwa nga tutenderezza Allah Rabbul Alamin, omutonzi waffe Allah, omutonzi w'ebitonde byonna. La ilaha illahu, tetulinayo katonda atali katonda Allah. Ekyamazima ebisinzibwa bingi n'ebimu tugenda kufa nga tetubiwuliddeeko mannya gaabyo, naye olw'okuba bingi nga birina ababisinza bangi, babizimbidde awasinzibwa aw'ebitiibwa awanene, tekitegeeza nti bituufu okusinzibwa. Yekka alina okusinzibwa ow'amazima ye Allah. Beera mu mativu, nze nange ndi mu mativu. Beera mu mativu, nze nange ndi mu mativu ate nnyo, okuba nti Allah ye katonda wange. Beera mu mativu, nze nange mpulira nga kimmalira okuba nti Allah yasazeewo nze okubeera mu mbeera gyenkola ki, gyendimu. Kwebanga mbeera ya ssente ekunyigiriza, omutonzi wo Allah tannakyegaanako. Huwa yaqdiru wa huwa yubsitu wa yaqdiru, agaziyiriza gwayagadde n'afundiza gwakoze eki, n'afundiza embeera gwayagadde. Jalla jalaaluhu Rabbul Alamin, jalla fil ula, talina buzibu bwonna kukutakkuluzaako mbeera gy'olimu, kukufuula ky'olowooza. Naye ye okubanga talina kikufuula obanga talina kikuwa, alina ensonga Allah. Allah wange alina ensonga lwaki tolinga bw'oyagala kukola ki, bw'oyagala kubeera. Mukama waffe Allah yabamba eggulu eryo, tetumanyi gye likoma. Wallahi tuliraba awo we liri, tulaba na bire in fact, naye tetumanyi eggulu eryo extension yaalyo ligazi kyenkana ki, tetukimanyi. Abatambulira mu bwengula bagamba nti Allah ateekamu n'amakubo, ennyonyi etuuka mu bbanga n'etereera, era mbu erina beetuuka mu bbanga awo nemuwulira ngeri erina kyekoze eki, kyekoonye ekiginyeenya. Obwengula obwo obulaba bongera buli nnaku okuzuula ebinene ebiri mu bwengula awo, bitonde bya Allah. Allah ffe lwaki gwe tulina okusinza? Huwa al-khaliqu, ye mutonzi. Alladhi la khaliqun siwahu, oyo awatali mutonzi atali ani? Atali ye Allah. Allah ye mutonzi, alladhi la khaliqun siwahu, ye mutonzi oyo awatali mutonzi yenna atali ye Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu. Baganda bange abalungi abasiraamu ab'ebitiibwa, obwe banje nange neebanje,
olaba abantu abalina ku dduuka wagula ebintu tasobola kukyusa kudda ku ddala nga talina nsonga. Era olaba wabadde ng'agula obuwunga nga akyusizza azze kuliddako oba kuliri ng'osaze ekkubo, ye aba alina ensonga. One, ayinza obba ow'edduuka lino nga yamunyiizizza. Naye ntuma omwana okumpola nze aggulako kiro y'akawunga yegenda okunsengula, siddamu kugula waani? Tuteeka waani? Waani? Banajiriko ajirikonga banayi kuno si ajirikonga wasakibu yegwe ate tokemo sakibu bajja muga Sulaiman wedda kuliko mu darasa yaganye n'abantu ogula ewuwo katugambe waseeka Isa kubanga yatajja kunyiga yategedde gye bitandikidde oli asida mugula waseeka Isa gono labanga asaza agenze ku dduuka eddala. Oluusi wano nga waava abatunda 1,600 n'agenda ku 1,800. Obusungu bungi. Eriyo omuntu ekimujje kulina edduuka nga wali bamusalirako ono yagano salako. Kati laba nti amaduuka gabeera mangi Naggalama. Omuntu amala kwewa nsonga zimumatiza anagamba nze lino edduuka lyange. Okakasa oli mumativu okubanga lubaale Katondawo. Songa ti yakujja ku mudaala gwa Seeka Isa. Ogenda tandika okugula kwani? Okugula ku kabanda. Nze nayagala bwagazi kugula eno. Nga n'obuwunga bwono si bulungi atundemu kitundu nze gye njagala. Ebyo tebimatiza. Baba agala obaga nti ekituufu ensonga bweti ne bweti. Yandetero okutandika ng'ogule wa kabanda n'enve wa Seeka Isa. Awo bakuvaako. Naye ng'oza nze kyenjagala bagamba awaliwo ensonga aganye ejjoogera. Kati ekibuzo kigamba nsonga lwaki toyagala kugula ku mudaala gwa Allah n'ogenda ogula ku mudaala gwa Jesus? Kubugattagatta emboozi ekwatagana ku Jesus. Olaba nga yasaanidde okubeera Katonda. Yaliko mu lubuto emyezi 9. Ate bw'amala n'azaalwa ng'abaana abaki? Annange tumanyi kye bayita okuzaalwa. Ekkuba omuntu mwava dungi naye ng'olirese ku mirimu gyalyo. Era Allah alikola nga diina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Era ne Allah designer. Kasadasa si abaana bato. Allah yalikola nga likola buli mulimu gwe liteekeddwa okukola mu budde obwo ne litakyamyamu yadde n'akatono. Bwe liba ligenze kukola susu omuyisa agambire ekkubo baalikola kukola ki? Susu. Werigamba fulumya muntu tokkiriza nti awe wayise omuntu ate wamala okufulumayo tosobola kuluzaayo katanga ne kayingira. Omuntu asinga akatanga obunene naye bw'avaayo bw'ati tosobola kuyingizawo katanga tekajjaawo. Lyekkubo lyennyini lye liraga nti omukyalo ono mulamu ng'agenze mu nsonga ze buli mwezi. Lyekkubo lyennyini. Lyekkubo lyennyini. Lyeryo lyennyini lyeryo. N'ogamba nti awo Yesu we yava tukkiriza ffenna. Yayita mu kkubo eryo. Ffenna we twayita. Era tetuli ba bitiibwa lwa mibiri gyaffe. Tuli ba bitiibwa olw'okuba tuli basinza Allah. Okuba nti osinza Allah kikufuula munene. Olaba olwaliro wano okubeera Naggalama wano nga kukyogamba nti gweyagala nnyo pulezidenti. Kuba ffenna si gwe wekka, ffenna tumukola ki? Mumwagala. Naye kyenjagala omanye amawulire gayinza okufaanana singa pulezidenti ajja n'agamba ku mukolo wane Naggalama njagala nnyo ajani Musa bane Musa aliwa abadde
mumumpitire siva wano naggala mangasirabye ku Musa ne ku Kisenyi bakunonayo boda zikiriza zokko kunona oyinza nozirengana weyongerayo emisinde kacha boda bwanjagaza ati president akogeddeko olwo omusajja yatta Bosa yamuyise mu State House obe saati zabadde zizo bafunye bufune obugende bw'omukulu ino kwambala bulungi balaza akafaananyi omusajja anyirira president n'amusiima n'amuwa medo kyaleetedde abamawulire omukuba mu mawulire anje ali ne president omanje kitegeeza okuba nga tusinza Allah kitufuula babbeeyi kuba nga tusinza ow'ebbeeyi tetuli babbeeyi lwakuba mibiri wetuddayo ku kyemibiri gye twava tewali indikata ziraga tuli babbeeyi kati ekikwewuunyisa ne Yesu we yava wennyina we yayita wallahi nomanoga nti Yesu Katonda abaali balabye ku mwana nga yakazaalibwa n'ebisubstance ebintu ebiddira ku mubiri gw'omwana ku lususu kuno abasawo bamusimulako bisiimuule kumuggyako ebizizza ebyo ng'oyo Katonda waba ayagala ekyokulya akaaba bukaabi ayagala kufuka akaaba bukaabi wali wabisa akaaba bukaabi empewo nnyingi akaaba bukaabi tasobola kwogera oyo Katonda malakum mubadde ki la tarjuna lillahi waqara abatawa ku Allah katiibwa yadde okeereta ku makyano ga nti Yesu ate Katonda ng'okkiriza nti yazaalibwa n'akaabira ku mmere astagfirullah olw'okuba nti yazaalibwa talina taata ku binene Allah byakakola ekyo kinene alladhi khalaqa sab'a samawati yatonde eggulu omusanvu Allah agamba nti farji'il basar zaayo amaaso ku ggulu weetegereze hal tara min futuri olabamu ku lwatika lwonna mu ggulu eryo wallahi tewali lwatika naye zino siiringi zizino eno ba yakomeka kasogedde bazimba guno omuzikiti aje eringa yakumeka ya 10 kyokka girabe wali yanafuye dda mujjukira ensonga y'amabaati yali wano muzikiti nga gali gakaddiye negolooza neguno omuzikiti anasinga obukadde Allah farji'il basara zaayo amaaso ku ggulu weetegereze saagala opakuke hal tara min futuri olabamu olunyanfa lwonna mu ggulu eryo nova ku Allah yatonda eggulu omusanvu nova ku Allah atambuza emigga mu biwonvu mwe yagiteeka nga giriko ne control tegidduka tegisituka kulemesa abantu bagirinaanye kubanga Allah wagusitula bwati mukkaanya mwenna peacefully ne muguviira era bannayiro eyo abantu bakaanira ebibanja waliwo weyalya awo webugerera awo ina weyalya sirabanga omusango mu kooti guvunana nayiro buli omu yakwata bintu byo bitagenzeemu mazzi ngadduka ekitonde kya Allah kitambula kuva mu Victoria ne kifubutuka emisinde paka mu Betenennyanyisi ensi mwe guyita is the longest river in the world, River Nile. Kitonde kya Allah oyo Allah nannyini Nile nannyini nnyanja Victoria, the second largest lake in the world. Victoria Nalubaale yeyokubiri mu bunene kyokka eriyo ne Superior mu America kyokka eriyo seas zino tutogera ku lakes eriyo seas eriyo ne oceans batukakasa ba geographer nti amazzi woogalaba ettaka lyolaba lyerinako ka space akatono ate ku mazzi
amazzi gasinga space ennene gwoteekalakasa wano ku nsi era bapulezidenti bonna bandi bafuga wano ku lukalu omutwala ku mazzi bimutawaanya n'empanyi sirabamu mpanyi mu mazzi nga bakayanidde mataka esinga basembayo dda senge nga bavubuka naye Allah nannyini semayanja yakola n'ennyanja ezimu ng'amazzi gamu sigakunywa kuba gakozesa ki simanyi ezo ocean amazzi gaazo ga munnyo rabbul alamin nemubamu ebitonde ebiramu ate tubagamba nti ebyennyanja byamu okivuba ofumbirawo tosaamu munnyo tebirimu munnyo ate amazzi ga munnyo tegooza ngoye tegasiimuula tebaganywa balabako malabaawo tegakola mu factory bagalaba bulabyawo era ensi ezo ezirina ezibodalinga oceans ate bapampinga amazzi okuva eri mu interiors agali fresh negajja wano ku coast ate gagazze wali mazzi already oyo rabbul alamin kati novako Allah noga nti Yesu Katonda amanyi gye byatandikira ebyo eyali mu lubuto nogamba nti inna Allaha thalithu thalatha Allah wakusatu mbasatu okakasa la ilaha illallah Allah agambye huwa al-ahad yali omu as-samad amala ensonga z'ebitonde byonna alladhi lam yalide Allah atazaala walam yulad atazaalibwa walam yakul lahu kufuwan ahad teriyo kiringa Allah abantu abasinza emiti nsobi alina okusinzibwa ya Allah abantu abasinza abakulembeze b'ebika kozi mwazinyo oli waki mane mwazinyo asiramuse mwazinyo gambe oli sina kika mwazinyo akibuuseemu ama agimuuse oli waki ani akulira ava efumbe walusimbi aji ani atukwata muffe mwe obali ffe ab'olugave ndugwa wawoza wabirya ndugwa yakuttemu kati waffe ate mukalo yagikwatamu mukalo yakuttemu waffe sekayisa koziba ani akuttemu awo era nefumbe akati laba Allah wajja ayogera gye tuli nga ina kyatugamba n'omugamba nti Allah nandibadde nzikiriza naye ndugwa yagamba wanti Allah olaba watusanga ffe tuli baganda Allah yasanga oli muganda okakasa oba Allah yakuleeta wano ani kuffe yasalawo wanaatuukira wogenda wali okusaba visa bakubuuza ensi gyeyagala okugendamu kingenda Rwanda tosaba kusaba visa ye Rwanda ngoliko embassy ye Japan naye njala kubuuzaamu bwewali ojja wano wasayininga mu katabo ki era singa waliwo omukisa ogw'okubuuza ensi gyeyagala okugendamu anina ne badde awandiikamu eyo gy'olimu olaba abantu bakulidde wano ebijja byabwe biri wano n'abaana basomera wano naye buli ogenda ku kisaawe wali abantu badduka genda mu nsi ze baali balina okujjuzaako kapapula naye Allah yabaleeta wano abaagala wano kati Allah amala okutonda fasawaaka ye n'akutereezanga bw'ayagala faadalaka n'akwekanyakanya rabbul alamin n'akuwa ebiragiro n'omugamba nti Allah ndibadde sigala naye mukalo wanaakiwulira nawasizza ow'enjovu Allah ayogera omugamba mukalo Allah ayogera omugamba ndugwa omugamba lumu ebyo bitonde ani lumwa omugamba lumwa
nga munsekeredde ono yaki ogambye otya mpulira lwemwa lumwa ani amanya erinnya eryo mu Luganda alimbulire bulungi saagala bagati najereza amanya ga sebasomesa nga njerega ebintu byabwe kuba babikkiririzaamu babyeyagalire mu duniya bibakubye emigo ku akhera waliwo balangira ate nze ndi saava kati abo mba sibazannyirako ani mulangira wano naye obulangira bukyakola ekiri awo bukola omwazini mulangira omwazini waliwo balangira wano sikiriza tebikyakola kozi bikola mu kusamira naye okukola nti nina amakulu lwakuba ndi mulangira ekikowunyisa bawa obusuulu nga babukwasa ffe abakopi abafuka abami bakabaka n'abamama wali nga bamutwalaganya ekanzu ya kabaka eriwa omukopi asaba mumbejja ekanzu nebamama naye abantu abo tebakutegeera mwana wange ebintu tebikyatambulawo ebityo 10 balyagala ate omukopi yasoloza omulangira omumbejja ama olina gyoli ebyobuweerero olw'obulangira kati Allah ayogera ng'ate omuntu amugandi nandibadde nkikola naye ate beene bw'anakiwulira oli yenna ntawetwa ani atawetwa mumwogereko naye nze nabagamba sina namba ya Ssaabasajja singa njirina si mukujerega mukumubuulirira nti akaseera konna mukama waffe mu Buganda wano bw'oteetereza olaba pulezidenti yamugana ogende bugende muntu munne bayinza wangala emyaka egyenkanaakana yamugamba tolinnyayo n'agamba nsiimye ŋŋenda Buganda n'etabuka munetaali ku lubiri awo abaana baafira ku lubiri makomera emboko yavugira kusazibwa wali munene n'agamba nze mubyensimba abantu mbaye ebitiibwa byabwe omunene mu byensi His Excellency the President of the Republic of Uganda bamuyitandiko zamanyage Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa Tata Natasha gwe newekinakuluma oddamu newonatuya nebigero otya mu 2022 paka 2026 kyekyo simanyi yatandike mu mwaka ki 2021 paka 2026 wanaaba atuuseeyo ansi entuufu nga bakubuuzizza oba olimu amagezi nga tolina byonywa pulezidenti wa Uganda ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa taata wani taata wa Natasha mwagala tugambe taata muhozi muyisawo byammwe ffe twawa taata tetwawa mwana temutubuzaabuza kaakati jazakumullahu khairan Allah jalla jalaaluhu rabbul alamin ye gwe yayagala abeere pulezidenti yadde mu mwali mwagala kusala lukujjukujju kuteekako muki kusaako mulala mwali mwagala kulabiriza museeko owammwe Allah n'alemezaako owuwe ila ajalin musamma yamulemezaako ye paka wanaakola ki wanaayagalira era kasolo lunaku lunaatya tewajja kubaawo kagombe k'amaanyi yadde kavuyo ola bajja kwesooti nga abantu bagambe tutya ani alina okubagamba amulindeemu bajja kudda mu bwama naye kyenjagalamu muntu munne yamugamba sikulaba ebugerere manenganya ayinza okudda mu kabaka gyali
umwaka mulaba bagijjako anti siina leediyo nze nga mwalaba banna ne leediyo yagizikiza nakati anti kale abaafuluma Uganda nga baaleka ebintu wano kati abamanyi bakwatagane kati enjagalamu munene mu bwongo bwammwe waliwo munafuya nti oli munene ng'okkaanyiza n'ebyange bw'ogaana sigeza munene nga naye bw'agaana abadde ntogeza naye alina ofiisi emugamba sikulabayo kati singa agamba nti ngenda kusinkana abantu be Naggalama ku Sande ku makya ne bukeera ku makya nga ataawa ajja Naggalama agenda Nairobi kati Allah subhanahu wa ta'ala n'ayogera naawe n'omugamba nti mukulu w'ekika yakola ki bannanga omusiraamu omutuufu taziza kintu okuggyako Allah kye yaziza. Munansonyiwa bakadde bange bali muzikiti muno nemba njogera ebigambo by'eddiini toleetamu myaka emyaka giyinza obutatukolera bulungi mu bintu ebitakkirizibwa ebiri haramu kwe kubuuza omuko azze okuwasa nti oli wa kika ki nti ndi wa mpindi ng'omubuuliza mu aspect egamba ow'empindi wano wange tawasaawo tuli ba Luganda ekyo kyokola kikyamu. Ow'empindi akkirizibwa okuwasa ow'empindi wabanga tagwa mu bantu Allah bye yakola ki Allah bye yagaana ate ani atugaana ab'empindi b'otugaana bano bano b'otugaana bano b'otayagala tutwale gwe wabatonda. Omwana omuwala ngamba nti seeka nina obuzibu muzeeyi tayagala nfumbirwe muzeeyi akkiririza mu byobuwangwa ate omusajja gwenjagala okuleeta tuli bakika kimu ne mugaa totawaana na biyenje kugobagana nabyo ojja kugwa bakubuuze ofaati nti ate kiyenje jjayo gwe gundi tyubu ya dduumu nga bigweri nga bifa ne mugamba erinnya lituuse wati mulina ze mbawe eri enjovu nkumbe n'eryo mumala okuwasa muzaale abaana baligenda okujja okyalira ku baana bammwe nawulira amannya gegeewaabwe katulabe banaafa tulabe banaafa tebasobola kufa balimba balange ffe Allah wamala okwogera tulina kyotugamba. Abasiraamu abali wano mwejjeemu okwagala obuwangwa bw'abasoga okwagala okusinga mwagala eddiini y'obusiraamu mwejjeemu okwagala obuwangwa obw'abagisu olwo yangamba nti ng'oli mugisu newobeera musirikale kobe imaamu tukukimayo netukusala empalu musajja n'agamba nenze bantayirira nti omala kukola mikolo egyaki egyani ye yamutonda nimwambula abasajja abakulu mu public nimutwala abantu bende ku bakazi abatali baabwe mbuyejjako bisiraani astagfirullah. Ffe tuli basiraamu ffe twayingira eddiini y'obusiraamu etuwa emirembe. Al islaamu diinu salaamu ddiini y'obusiraamu ya mirembe tewala kiri mu busiraamu nga tekisoboka. Kusiiba Allah agamba muli eddaako maama essaawa 12 mu lunaku tezisobola ng'olidde kaddakko bulungi bino batugambanga edda ku mirembe gy'abaseeka baffe nti omuntu wali addaako n'ayitirira asibira bwereere mulimba. Omuntu waddemba okutuula ku lusiniya lw'omuceere n'awulira ku ddaaku n'akeeragenda asima ebinnya bye. Mirembe alimbanga abantu okulya entamu y'akawunga ku ddaaku oba osiibye biki olina okulaga Allah obulumi. La ikraha fi ddin tokaka bantu yuridu Allahu bikumul yusra. Allah bagaliza bwangu olaba Allah anyiigira omuntu ali mu lugendo n'agamba ngenda sala dhuhulira akanya Allah akunyiigira ayagala osaale mmeka 2 rabbul alamin salez yeddini kati Allah tayagala kalubiriza bantu yagamba muli eddaako
sagala bakalubiriza aina gati muddaku mulimu ne baraka rabbul alamin aina gamba mulwewooko obanga oli addaku tole ddaku saa 9 ekyo kyeggulo yolagawa ddaku bamulya ssaawa 11 11 awo 2 kisinzira ku ndinjo wetamu kati zine ennaku zimwe tuli genda mu 2 11 2 25 kona ddaku lya ddaku oluva mu ddaku pata gwa mu ssala ya subuhi ng'okyakkuse tambula paka ssaawa nga nnyanga okusa oba osobola okulya entamu nebeera mu lubuto mpola mpola gwelya Allah agamba mulye ddaku teesaako minzaani ate gwogamba nti n'olya entamu olwasiibye yasiibye kukusiiba tekulika kwa kulizo nti njala erina kumala kukuluma nze nga nvubuka twalanga capati 5 ezi andi zalinga za lunusu oba 7 bazigattanga nga ogula ennyingi nga bakwongeramu capati oba emu oba 2 katwaziryanga kuliko n'amata kikopo bwa kimu 2 kuliko kedo oluusi amagi abavubuka bakola ebintu mu mayumba gaabwe obimanyi ashopinga ddaku ngolooza alina abagenyi naye ng'ali omu awaka talina mugenyi yenna gwe yayise era nga bw'okyala kimunakuwaza kakati bajja mu maka ga bannaabwe tebalaga muntu okuba essimu kati neetegese bulala atangize naye ng'ayomera ku capati 6 tayagala kugabirako mugenyi ez'ebitano nezino zibatonda ebitano kati nantono kuzitwagulanga 2 naye twaziryanga kakati era avubuka wamu ekibakumidde mu buwulu tayagala kugabana byakulya bye na mukazi tagamulira kake ayagala akwata omugaati agufukamize paka ku tosi kana akati n'akasemba yaawo nze mbagamba bino ebigambo gula emigaati emeka otule ku gugwo fe gye twagala mumubeere n'abakyala awakaba bayigirize ne ku mpisa gugula omugaati otule ku mugaati gwe gune wakuwa ku gugwe tolyako kubajja mana ddi alye ku gugwo muleka alye gugwe n'abaana be gwe nawe eryomuga ate woba ovaawo leka nga toso zikoze eki tukolere ki tokkuta kati fe tukole tutya kati twalyanga n'otuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ng'okyakkuse bimugamba bw'olya ennyo enjala ekuluma nnyo olya nnyo ng'olidde buugi naye omuwa n'asiba enkokoto n'apoota paka kiro nga talina kyawulira kati gwe n'omulamula ku magalibi nti tolumidda ku njala nti yadde tewasiibye era tumala kola manzaani ng'oliwa aliwe ki golali yalidde misana Allah yagamba yuridu llahu bikumul yusra Allah abaagaliza bwangu muleke abantu banguyirwe Allah ne tuba tuli mu ssala atukubiza atakhfif kuwewula lakayaga tusale ntonotono oba osala wekka gwe saala ozibye okese naye oba osala n'abalala balekere basaaze bagende ewaka oyo Allah ogenda mugamba nsonga kyeyagana okukola obusiraamu omutali mu ibaada okujjako ng'esoboka bwe tugamba nti bugagga nti kati batugamba zaka ate zisina ssente zaka bagiraalika ku balina okusiiba lamanzaani balina busobozi bukola ki busiiba obanga tosobola kusiiba bikole ki bireke genda mbaliisa Allah n'okuliisa kunnemye kakati batosobola kuliisa tosobola kusiiba kati gwe sigala mubalya nam twagamba mu nursery nti collecting like terms kakati abasiraamu abalungi weebuulirire nze sijja kubuulirira kusingako awo tuuza omwoyo gwe wansi ogukwasaani Allah bw'amala okwogera gye guli tegusobola kuddamu kwanukula mukama waagwo obuzibu bwe wakola oguwa babosi bameka 2 Allah ayogera nga waliwo n'omulala akola ki ayogera tugeze mwazaani
sajja ono anjaziinira mumuleka asooka alyaziine naye nga muwerekera empola mpola. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب العالمين واجتمع الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tuvudde mu adhan ey'ekitiibwa era nina essuubi nti muli mu kumaliriza kutendereza Allah oluvannyuma lw'okwaziina. Allah waffe tumusaba ebbanga lyonna asse ebyengera n'emirembe mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yamutuma Allah gye tuli nga rahmatan lil alamin, kyakusaasira eri ebitonde byonna. Omuntu waagondera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba agondedde Allah. Era singa omuntu amujeemera salawatullahi salaamuhu alaihi aba ajeemedde Allah rabbul alamin. Abange abasiraamu ab'ebitiibwa, tugondere omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukole eddiini y'obusiraamu nga bwe yagisomesa, tukole eddiini eno nga bwe yagikolanga. Bwe tunaagondera nabbi sallallahu alaihi wasallam, Allah yagamba nti yuhibbukumullah, nammwe Allah agenda kubaagala, wa yaghfir lakum dhunubakum, ate Allah basonyiwe ebyonoono byammwe olw'okwagala n'okugoberera nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abange ab'ebitiibwa, tugenda mu mwezi ogwa Ramadan
tulina essuubi ku Mande tutandika okusiiba oba ku Lwokubiri. Gwe nsaba Allah tutuuseemu. Kisobokera ddala abali wano ffenna obutatuukayo oba abamu obutatuuka mu mwezi ogwo ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Naye tusaba Allah, tumwegayirira atuuseeyo mu mwezi ogw'ekitiibwa omwezi ogwa Ramadan. Atuwe obusobozi obugusiiba. Tusaba Allah atuwe obusobozi obusiiba omwezi ogwa Ramadan. Gufuuke ennunuzi yaffe ku nsobi zaffe zetugwamu ng'abatonde mu maaso ga Allah. Kubanga yatukakasa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omuntu yenna agusiiba ng'agusiibye n'obukkiriza obwannamaddala. Gye tubadde wali nga tetunnaba kwaziina tuba tuzimba imaani. Tutereeza enkolagana y'omuddu naani ne Allah. Teri akkirizibwa kino muntegere bulungi. Kozi ng'akutte emmundu. Bw'oba akutte emmundu oba alina ejjambiya agikutadde ku bulago muteesaganye. Naye tewali akkirizibwa kukugaana kintu nga Allah akikkiriza. Nga bwe terakkirizibwa kukkiriza kintu nga Allah akikoze eki akiganye. Ate kino mukitegeere si bya mpaka. Gwe sigala nga tolya mmamba. Teyagenda kujja mu maka gagambe oteekwa oggirya. N'ebigenda kukuzitowako mukwano gwange. Mutuse mu maaso ga Allah. Omanye kati engeri gye mutufugamu. Guno omuzikiti nze eva Imamu Sali musabira. Wamwe temumusabira mumumanyi. Nze musabira Allah munywezi. Zino dalasa zino bwe ziti. Tezituuzika mu masjidi. Abantu bala abeereeta okusaala naye nga boonoonefu. Nga baagala shiriki okusinga eddiini. Bwe babyogerako nga basa Imamu ku nninga. Tujja kugoba. Naye akugoba tamanyi wuzu. Singa omugwikiriza nga Imamu akeere n'omugamba nti Jafari tusaaze kati masaaze buli omwana aba Imamu. Imimba lya muntu omu lwaki mupakuka buli ne Imamu ajja. Tabisobola. Singa ajja wano nga mugenda saala Juma Imamu nga taliiwo bagakazaako ti mafuta. Imamu nga taliiwo nakati owaye buli nnaku tova mu muzikiti. Gwe wagoba ne Imamu yali wano yasooka nti ye tukwatemu khutuba eddakiika 2 ng'atandika seetegese n'obulago kale nabwo si bulungi. Manyi n'ebintu ebyo byetaagisa kugamba ne imaani nga kugamba n'apalapalanya paka alwana okulaba nga tasaaza. Nasiri mukozese eno alwana okulaba nga tasaaza kubanga tabimanyi. Ate bwamala okuba nga tabimanyi nze neewuunya abasiraamu nagamba abasiraamu be waffe wali ku muzikiti era nsaba Allah nabo abasaasire. Bannange ensobi nnene omusaaze okuwa Imamu amateeka. Osobola okujja ng'omuntu Imamu nze mbadde nteesa lwaki isha eno tetwaziinye ku magalibi lumu ishayi bwetuuka ne tusala busaazi. Ati Imamu n'agamba nti ye si kibi naye anti ate Allah yagamba buli sala inna salata kanat ala almu'minina kitaaba mawquta. Buli sala ine ebiseera byayo nti Musa yabadde abiŋŋambye naye kenkitegedde kale bazinenga ku ssaawa 2. Kati osobola okwebuuzaako ku Imamu kino kiri kitya naye tolina kapasite wakana na Imamu. Lwaki ye Imamu nga si ye gwe Imamu? Abasiraamu bangi balina hawa nafsi okwagala kw'emitima era abantu abali ku shiriki hum yattabi'una hawahum bagoberera kwagala kwa mitima gyabwe. Nze kino nze kyenjagala nze kati nze kyendaba. Kale Sulaimaani olaba abantu b'ennaggalama abo tebannaba kuba banywevu nnyo ku ddiini. Kati obasomesa ebyokuwasa ab'ebika byabwe bibanyiiza. Aye twagala abantu mu muzikiti ogenda bagoba. Omuntu myaka 4 tanaba kubeera munywevu agenda kunywera ku myaka emeka. Ananywerera mu kabbuli. Lwaki munywevu ku by'ettaka?
ani kumubuzaabuza. Omuntu atali munywevu n'afuna omukazi n'amuzalamu n'omwana, oyo si munywevu. Tugenda malabanya enyamanyi tuwulire kati banywedde. Abanga basiraamu mwejjeemu kiburu, wejjeemu amalala. Bagamba Allah yagamba nti nze sembadde ndaba ggwe gw'olaba biki nga Allah alabye. Allah yakuwa ni'ima ekyengera one ekyokukusiimisa obusiraamu mu vulugu yenna ali ku kyalo kuno noga nedda nze ndi musiraamu. Ate bagamba obusiraamu buwakkiriza bugamba ati munatamya eddiini nammwe. Ku Sande wagamba okusamira kubi okwo nenkuvaako. Ku Lwokubiri n'otutuuza n'oluga nti bannaye muve mu kusinza entaana sikyagendayo. N'abalongo nabo tubaveeko n'ensula baveeko. Omusiraamu tazina balongo, taba na irizi. Waba azimba ennyumba talina byayiwa mu musingi, waba ayokya ttanuuru talina saddaaka gyagisalira, waba akomerera tasala nkoko. Omusiraamu ebyo byonna Allah. Kati bwe tutuuka awo abasinga mugamba nti nze ebyo bintu sibikola, nga tujja ku byokulya. Abamu ku mbizi mwagattako n'emmamba. Nze sirya mmamba, ani kati ate bamubiru tubamanyi, bamubiru ate bazirya. Ani yabagaana olya emmamba? Gwe teekawo linnya. Bw'obafunza n'obanyiga, kubanga Allah agamba wa idha qila lahum, bw'obagamba ittabi'u ma anzala Allah, mugoberere Allah by'assizza. Qalu bal la ilaha illa Allah, bagamba nattabi'u, fitugoberera. Kati kino ekigambo tekiri mu myaka gy'abano bali kanabe masi kulaba bulungi ono oyo mukulumu bano oyo omuga nti Allah yagamba oyo ayanga obitegeera. Bano abakuzeekuzeemu ng'alina n'obukulu mu kika ye w'omutuba, teriyo wakalitunsi w'omutuba n'ow'ennongo sinnamulaba n'ow'omuvula akyabuze ate nga mugumu naye nga afunye ku bukulu mu kika, atambuza n'obupapula obuliko emibala. Abaana n'abazzukulu obeerawo otya nga tomanyi mubala gwo. Gakomyewo naye era bwetuba tumala ddalasa tugenda kusondayo sente z'amafuta. Mutawanya imaamu wano muwuli oluusi nga bagamba musonde ku mafuta ne musonda nusu 12 ne liita eba tennawawera. Tugenda kugulayo amafuta mu genereeta. Mwebyo ebadde tukoledde omulimu gwa njawulo. Omanyi kyokka okubanga guno muzikiti gwakanga ebizimbe byonna bizikidde kya bbeeyi mu Naggalama wano. Abasiraamu balina ssente. Yes, tuweese eddiini ya Allah ekitiibwa. Era kati mwesootinga ab'omutwalo musimbe layini. Mutule na mwekka, temwenyigiriza bajja kusokolamu ssente zo. Mutule mwekka ab'omutwalo n'ab'ettaano mulabagane ne bannammwe aw'olukumi mwe mujje wendi. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu yagamba nti bw'obagamba lwaki mukola ebintu ebyo eby'ekishiriku, nga bagamba nti mubiveeko mujje ku bino ebya Allah byassizza, nga bakugamba bal nedda nattabi'u, ffe tugoberera ma alfaina alayhi abaana bye twasangako bakitaffe. Okitegeera, abantu bonna abali ku shiriki bagoberera okugoberera n'okw'embaati. Kuba embaati esooka weegwa mu kinnya zonna zimala tutuukayo wansi kulaba ekiriyo. Tekuliko ebuuza naye bano abagwayo nga bwe baleekaana buzibu ki? Buli emu emala kwetuukira wansi ekulaba. Kati abantu bagoberera kubanga nze kamawuleko bino ebintu. Singa obeerawoko lwakati eddiini yatugaana ogendayo, naye singa osooba for experiment, if you can experiment, singa osobola okulaba engeri gye baabyamu olumbe, okakasa nti bano abantu baliko ekizibu. Bazannya katemba yennyini bino aji wabyerabire ebbanga ne baza togendayo kambi kuddiremu.
bajja obuwera obudde bukya mwalimu ekitabo twakyerabiddeyo ejjuma ejjanja kujja nakyo temubeerewo wano munaabaawo olaba mundaaza temwasiibye alimagali byakatere katabusembwa ate ogenda mu dalusu tulirabagana mu shawaali inshaallah naye kyenjagalamu balaga engeri olumbe gye lwabizibwamu kyenzijukiramu obudde wano nga bukya oba abeera jjajja omukyala maama gwe tobimanyi gwe ajja n'abakonkona bano nga bali munda bali mu kwabya olumbe oba yajja n'olugoye lwabikka bamulekwa oba sijjukira bulungi amaziga kufulumya amaziga wabigaana Seka Badruddin yabigaana oyo Seka Badruddin nze kuvanga nkyali mbubuka takolagana na shiriki ye awakyamubuzaabuzaamu wanawaddako naye wanawasooka yagaanawo wallahi yagaana ogenda mu dduwa yali mukalajawo sigenda wamushirikun sigenda negundi nagendayo yagaana Seka Badruddin Allah ayina basajja be mu ddiini bamita mutabuliki muveeko yagaana akamutawanya katonotono naye kino ekinene yakigaana tagatamba okoza fi dunia wal akhira yagaana ate wallahi tabyagala era ng'oyagala akukube omanyi yeyo okutesa alina bitono oyo omalo gwe tulina mu busiraamu akubirawo naye tabyatishiri kubyo ne bakola katemba mu kufulumya olumbe mbo ate okufulumya amaziga ne bajja olina akonkona ali wabweru abaana ne bayita babatya mbina mu kitabo be babiwandika bennyini ndijja nakyo mu Shawwal inshaallah ne bana abali ebweru ono naggulawo sana ababuuza batya ne baddamu batya ne bafulumya olumbe we bakaaba olaba katemba yennyini nga wallahi tebikalinga sense muzungu yakiyita no sense otebiri makulu naye kyennyamiza wobikola ova mu busiraamu kati ofiire obusiraamu ono godi kiretabo kiraba kino wallahi nga bwe kiri enaggalama wano naam sheikh naam Imamu salinza ati mwampala wakutaana ate kuliko ejjuma kozi kusubuhi mubeerawo kale tujja kwetwala ku subuhi insha Allah nze nva ku ddalasa kozi nga neebasi ajja kuvaayo yatuusa ate wano kati bannanga abasiraamu nze muntegere bulungi Allahu akbar ajiko nga mazina guse ensonga ye ebigega bane bagala kukola kyate Seka Isa Imamu mwagala mukola ki esa Allah atwanguyiza banaye temutwala mikeka gya muzikiti guno tetujja kusobolegana ate kakati Allah atwanguyiza nze abantu abamu bantegeera bubi Sulaiman avumirira obuwangwa kati kyetagamba obuwangwa bonna bubi bonna si bubi nina ebintu byendabanga bya buwangwa wallahi nga bya busiraamu nnyo okugeza omuganda yalinga ateekateeka emmere yasangako n'ak'omugenyi era nga bw'oba oyitawo yagamba nga ati jangu baliranga mu lujja obwo buwangwa bulungi kati guno omwezi wakirabako ewaani nasanze omukyala jjo nga bamuleetedde emmere nemuga kozisa sife baganda mponye enjala nemuganda nti fe abaganda tosobola kulya ku muntu kyakulya n'agamba
naye osanga omuganda w'e Kampala agikulirako awo naŋŋamba wano mu site seeka tugatta mboozi era yadda agire n'abikkako webale gadi tasobola gikuwaayo obuwangwa bulungi ate wallahi bujjudde mubaraka abantu omuganda nze njogera kuli abaganda abasooka temunyiigira kyafe atulinza tinaffe aleeta ebyaffe sinnabitegera bulungi naye byemmanyi ebyawano bagambanga edda omuntu jangu tulye nze nali mukewaka lumu oba taata yayita oba maama jangu tulye sinjukira maama waba yayita taata yamugaa nti oyo nno bamusaagirako nakyama nakulabira emirimu nga basolooza emmere wano basolooza emmere baweze esowaani y'omugenyi wallahi ddala gwayise gwe basooka sala yiyo baweze emmere y'omugenyi edda wajjanga just kugamba bugambi nti ndi wanjovu allah genda eri wa mugandawo mbadde ngenda kukwalira naye ate nkwalire nga obenjovu baabali genda mubanno baabali wallahi n'otuuka wali ne bakwaniriza oli waawa ndiwe bulemezi zino essaawa n'owennaggalama tagulya wennaggalama enkolagana y'ekika ebeerawo ng'ozze kuwasa ate gw'owase wano gw'oli wa wano ono mwannyoko naye kasabiyingiramu kusabayo ku bwetaavu si muba nju ya gundi wekolemu omulimu naffe tulina ebizibu ng'ennyumba tuli mu kukola mu nju ya muzeeyi tuli mu kuzimba bijja tibakuyamba obwo bwongo bwalinga bulungi era bwalimu embeera ey'okuyunga oluki oluganda naye nga tuluyunga si mu kujeemera ani mu kujeemera Allah naye eriyo obuwangwa bwe tulina okukuba emabega bwe tuba nga tuli basiraamu bwe nsookerako ogenda kwewuunya enkola ey'okutubuuzanga amannya ag'ebika nga tuzze okuwasa ewammwe nga mwagala kulaba mutuwa abawala temubatuwa enkola si ya mu busiraamu oli waddembe okumanya nti nze kikomeko naye si nsonga ennyimisa naggujja ensonga njikuwe ffe tumanyagana buli sande esooka awo ebunyiri buli Januari era gwemba simanyi ebunyiri obeerawo mmanyi era nze nabalo kuba nemmetika bennyini bemmanyi mulimu abanzikirizibwa okuwasa naye nabo mbalese ngenze ebukedde nsanze naggujja yayimirira banange eriyo omuwala okujjako ng'oliko obuzibu oli abaana abawala nga bayimirira nga eriyo omuwala gw'oleetera omuvubuka basiimagane nonnyonnyola omuvubuka nga tannakkiriza tannagana naye nga oyongera kumatiza oyo gw'olaba ayina diguli famire yaabwe balungi lwakuba nti katono ye ng'omuntu oyagala omulenzi akkirize nti omuwala atwalika ne wabaayo omuwala ayimirira buyimirizi bw'ati omulenzi neyennyonnyolako tyakati amahale eggondi nti amahale yakkirizaako nti tanze ntimanya ajja kati olabye omuwala yayimirira asaala Qur'an masha Allah okwebikirira si wakutuma kati ojjo owere ennemba naye omwanjulira muzeeyi gwolaba nti ogaa nti muzeeyi alimu abutya nedda ssebo obwenkanya bane temwanguwa temunyogeza bigambo byesoogedde ngambye muzeeyi alimu obwenkanya muzeeyi olumwati omwana tiyali watinagujja tisula ate olese mwa nnyoko kati nze wenkubuuliza taata buli nnaku olina omwana eyabula obadde onoonya muwalawo nze mukuzuulira bannange si mwannyina kino muntegere bulungi sikyateeka okuwasa ow'olugave ng'oli wa lugave naye ate singa ayagala omuwasa alemerako n'akugamba nti ono gwoŋŋaana nga Allah yamunzikiriza gwawakanya kikufulumya ne mu busiraamu kubanga Allah yagamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum mbakkiriza abakazi bonna abasigadde ng'oggyeko bano bembaganye twala
kamba weeko katini webudde weswala bwatuusedde. Allah yagaana nosinza naggalama bino mulina obitegeera kuba naggalama kino ekitebe kya busiraamu erimu akiteekayo oluvannyuma naye nga ekitebe ekikulu eky'obusiraamu wano we tuli kyawa kyebagamba naggalama teva muto ennaku zino abato bayitiridde bannaaye. Allah yagamba wano njagala kujja mbujja mitwe yatugaana okuwasa Suratu Nisaa'i aya 22 omukazi taata ogwawasizzaako mumbalireko oyo omu maama wo 2 bawalabo 3 mwannyoko 4 sengaawo 5 wa khalatukum maama omuto 6 muwala wa muganda wo 7 muwala wa mwannyoko 8 maama wo eyakuyonsaako 9 bannyoko bewayonka nabo 10 omwana omujja na nnyina 11 ng'omukyalo oyo mwalabaganako naye mu nsonga zaaki z'obufumbo oyo 11 ndaga nti ne bakamwana bammwe muwala waani mukyala wa mutabani wo naye Allah yagamba alladhina min aslabikum tagamba muwala wa muganda tagamba ono muwala tagamba ono muvubuka akuyita taata kuba mutabani wa muganda wo. Allah agamba eyava ku mugongo gwo. Allah byayogera bimanyi eyava ku mugongo gwo bameka abo 12 n'agamba togattanga abooluganda bameka 2 mu bufumbo bwa mulundi gumu abo bameka nsiko nnene anne mukulu kayonga asobedde. Allah n'agamba no mu aya 10 n'agamba nti wal muhsanatu minan nisaa'i n'abakyala abaki abafumbo bameka abo 14 wenzo bali n'abalanga 2 3 nenga wano mu aya bano Allah beyaleeta Allah we yamala ebyo n'agamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum kati buli akusala mu maaso mwaberako ku ssomero ne bagamba ne basoma amanya Umaru deno abalina waaka mbitabo deno ticha n'abateeka eno n'agamba kati mwenna kuki kutaka kati obanga ogenda owasa kuŋŋaanya bano bonna obateeka eno ate mu maaso bateeka emabega kati bana basigadde wano mu maaso bagambe mwenna kuki olwo ne mugweyagala. Assalamu alaikum warahmatullahi ati olundo mukyala balonda gweyagala tukulondereyo nam musajja wange otuuse